Ofuuka otya kapa nga osobola kuyingira State House. Omwana ono yava ku ddagala. Kujina emyaka gyo okyasuubira okyakkiriza nti n'omuntu afuuka kapa. Kujina emyaka gyo yina okyasookiriza nti Museveni yafuukako kapeene ne kabeera muno. Then you're the biggest fool I've ever seen in my entire life. Gwe fala gwe. Emimwa gyonna gitanze okuyulika. Wava ku ddagala. Tandika okumira eddagala musajja gwe oddemuko ku bongo. Enguudo we ziba mbi. Solution ya kusimba mu bitooke. Eno gavumenti ya Museveni yakunyeenya. Yakujishakinga ne mujinyenyamu ne mugisamu egaali. That's when they wake up. Kati singa His Excellency yalese ideology eyo. Amakubo gandi badde gakyali the same. But I'm happy wakiza Besigye batandise. Ibusabala road batandise. Gendo labe banda after Spear Motors. Bemukiwawo chorus. Why? Because we stood up. Fam, generation. You don't zip up anyone. Kati goba obelivinga in zipping you up. Then kibakitegeeza omubiri gwo gwa generation eno naye obwongo boyina buli stuck in 1900 generation. Obwongo bwo buli stuck mu generation ya jjajjawo. Obwongo bwo buli stuck muri generation yokusirika busirisi nga Museveni omutya government mujitya. Oli mu generation infubo yigwe. You're not in the right generation.